System Chinatown shining paka onora kizale kubechiwa watu furume yafe tetulete tega kumeza and overnight mikono wa guru mutozi wa fe asarao elio kangane tonya turabe niyo benkuka pia bimwena masavu kumasavu yuagidwa Movit all day confidence. Ituba, Uganda. Uganda Breweries Limited. Pepsi, thirsty for more. System Chinatown shining paka onora kizale kubechiwa watu furume yafe tetulete tega kumeza and overnight mikono wa guru mutozi wa fe asarao elio kangane tonya turabe niyo benkuka pia bimwena masavu kumasavu yuagidwa Movit all day confidence. Ituba, Uganda. Uganda Breweries Limited. Pepsi, thirsty for more. Sabalunga myakato wensonga yangu yako shirina buteja wakajanja ndati ngoje na busungu ati njagala kubalungamisa ennyukuta zonna ziri mu alufabeti kolongoda nekyekitegeza okwaka buno otyo kakitandikane ebivuka ya luno masafu bya ddala buli anajanga 3 Desemba omukama akuwa omukisa si buli kivulu kiba nevayibu ng'efuuka dira 15 ngateeka 15 weeza omutwalo weeza ogwefuuka inange sinagimanya etugibuuki ffenna buli omu 3 Desemba tuli mu nfuuka gwatajja simanyi kyolinnyonnyola jjajja Gondi ekigenda okuba mu nfuuka ya luno masafu gennyini ayinza okukitegeera yoyo yekka agenda okujja jangu tukuba endongojo tagenda kuddamu kulaba kukuno omulundi birala gubaaba nakulu byakuusa alinga atakimanyi nti mwanyi terimba nenge siwa nkimujja bangi tujjuza olubiri baaba nekimwakalina biko ekyakalanje genda kunaakaleddako obwire onjagaza ki ebisigaddeyo genda nawe byekebiriringa wakanyanja Chenyezo bagamba ndi musanyufu nnyo kubanga ngenda yimbako mu lubiri wa Kabaka kyakitiibwa nnyo gyendi era nga yensonga lwaki nnakowodde buli muntu gy'oli baganda baffe basenga bakojja bataata mwenna mujje mu lubiri amawanga ag'enjawulo kubanga Kabaka tasosola amawanga gonna agaaniriza mujje tugenda kunyumirwa. Hello, situkuulire kiki ekiri mu nkuuka abayimbi bagenda ku keeso gatteko ne komedi omuzibu situkuulire kiki ekiri bemmengo enekuuka masavu etuyingiza omwaka omulala 2025 omuyingira siri mu nnyumba ngera enkola y'olubiri buli mwaka gye tugenda
tegeka ennusu y'otosubwa mu lubiri emmengo kyekidongo kyebalanga 31st emmengo enekuka y'amasabu ndala mutogeza buzibwa akoluna taliyo byakwogera komedi n'endongo ayimiridde mutwalo atudde ebiri wama si mutwalo enkuka ya mutwalo zengalo zempuliriza guno egiddwako engalo ku mulundi guno nazzenga kayungirizi ng'omuwi w'amagezi siri mutesitesi omukulu yensonga laki nemubulango siriimu naye nga neebaza aba CBS okunteekamu obwesigwa ne mugamba nti eri musiimu nnyo naye nange omulimu era omulimu gwe bampadde ndowooza gwe twogerera amaze okugusa ebitundu 85 ku 100 9 ku 100 weewaawo ate kasitambazira ayogera naye nga olwaleero ekituleese ku saidi yange ndowooza ebisinga mbikoze ebitalina tulinze bantu ba Ssaabasajja Kabaka olunaku lwa 3 Mulumu lujja kuba lwa 2 ku luno enteekateeka ekyuseemu nnyo naddala emabega wa stage eyo nze ngenda okubeerayo era abayimbi bonna twabakubidde eddala tubawobodde we bagenda okuyimbira tewali kujja notuka ku stage n'olyoka ogamba nze nyimbirawo ngende nedda nenkuuka ebeera mu lubiri emmengo tukulembeza nnyo discipline era artist atajje na discipline agenda kuyisibwa sikulungi twagala empisa zisibuka wano Mengo neziryoka zisaasaanira abalala ba artist bonna tubakubidde nga tubategeeza nti kwata obudde bw'obanga oyagala okujja okola amalala nti nyimbira awo ojja kukola lonkiyo gy'osalawo nti ojja kuyimba ku 3 era ndikiba tubaba wakulukana omukolo munene gwa Uganda yonna olina okubeera discipline abayimbi beebo bemulaba kati ndowooza tugenda kukola omukolo ogutongoza abayimbi olunaku olwaleero ne ba artist bonna bagenda okubeerawo olunaku lwa 3 mu nkuuka masavu ku luno ya mutwalo gumu abayimiridde tugenda kuteekawo abagenda okutuula ku mulundi guno ejja kuba mitwalo 2 ng'otuula mu katebeko era bw'osasula oba otuula mu mitwalo 2 tugenda kukola omukolo ogutongoza abayimbi akasana katuyiseemu olaba nanga tatuyanaatuyanyizikirabanga tugenda kutongoza abayimbi jojo tutongoza abayimbi ate ndowooza tukigale n'akasana katuyiseemu siwewaawo mwebale nnyo ba tiktoka platform zonna ez'enjawulo mainstream zonna mwebale kulanga mukolo gwa Ssaabasajja Kabaka kwatera okusiima n'alabikako eri Obuganda omukolo ogutongoza abayimbi ba artist anobeera mu nkuuka tukutongoza mu butongole jojo oliset omukolo oguddako kutongoza abayimbi kubasya denja ennaku z'omwezi nga 3 Mulumu tukulembeza discipline alien skin yesa otata alien skin yaddayo mu bamutatula yango yamaze nakomawo wali mulabe ku list agenda kuyimba essaawa 3 alien skin kuloli nasiuke empisa kigambo ekikulu okugoba mulwana musinguzo ogoba mulwana naye no yali nsobi yali amugobi naye twetonda olwa CPS ensobi tejja kuddamu kubaawo ku mulundi guno agenda kuyimba essaawa 3 naye tumusaba akwate obudde ezakumakyaza kiro ezekiro naye tagezaako n'akola efujjo okuba tujja muyisa bubi si weewaawo okuggalawo kalenda y'obwakabaka bwa Buganda so kibeera kigatta ebintu bibiri mu kimu wabeerawo okusanyuka naye ate wabeerawo n'okuyiga nti mu nkuuka mulimu enzannya ez'akamalirizo ez'akazannyo kaffe akayitira ku mpewo za 88 ak'okukontana mu lulimi Oluganda akamanyiddwa nga entanda ya Buganda abameganyi 6 batuuse ku nzanya oludiro lw'akamalirizo n'olw'akamalirizo ezijja okubeera wano mu lubiri era abo 6 tubayita abazira kati mwabo mwe mugenda okuva omuzira mu bazira gwe tunaafuna anaabalidde mu banne akendo so nga tetunaba kugenda mu byakusanyuka tulinawo ekyo ekyobuwangwa ekyokuyiga ekyennono ekyolulimi Oluganda ekyokubiri nti
nga bwe mbategeezezza nti gwe mukolo omutongole okuggalawo kalenda y'Obwakabaka era wabeerawo ebikolebwa bingi. Y'ensonga lwaki omukolo gutandika ku makya ku maliri ssaawa 2 naye ate tetuzikiza paka ku makya enkeera nga lumu. Program tujja gibayitiramu byonna mubitegeere era mumanye bwe binaatambula. Mu ngeri ey'enjawulo amanya Ibrahim Bosa nga nkolera ekitongole ekya Uganda Communications Commission nga ndiyo nga nkwataganya ensonga za muntu wa bulijjo n'ekitongole kyaffe. Title bagiyita Head wa Public Relations ne International Relations. Ntuusa obubaka okuva mu Uganda Communications Commission ng'akakiiko akalungamya eby'empuliziganya ng'omwaka guno tuzze okubeegattako mu nkuuka masavu. Tukimanyi bulungi nnyo nti tutambudde n'eggwanga mu bintu by'empuliziganya. Bwe tugamba amasimu, nsobera abantu emitwalo 4-5 abanaabeera wano mu nkuuka bonna bayinza okuba nga balina amasimu. Tutambudde kinene mu bintu by'empuliziganya ku radio ne TV n'ebirala. Naye tugenza okulaba nga twaliyagadde nnyo okuba nga tusobola okubeera obumu, okuba nga tusobola okuzimba eggwanga lyaffe mu nkozesa y'ebyempuliziganya. Tusanze okusoomooza kw'amaanyi nnyo eri naddala abaana abato olw'okuba nti nno leero n'omwana w'emyaka 13 omuzadde wamuwadde essimu oba alina tablet oba alina access ku computer, nti oluusi ebintu bye tubadde tugezaako okubaziyiza okulaba naddala eby'ekikulu kati bibatuuseeko. Era tutulowoozeza nti nno bwe tuba nga tukwatidde wamu tusobola okuba nga tusobola okusomesa abantu baffe, abaana baffe naffe abazadde engeri gye tusobola okwekuumamu mu nkozesa ey'ebyempuliziganya naddala amasimu. Tufunye okusoomoozebwa era mu bantu olw'okuba nti nno kati ssimu ye buli kimu. Abantu bakola business ku ssimu, muwuliziganya ku ssimu, abantu basomera ku ssimu. Naye tugenza okulaba nti n'abafere nabo bayitidde ku ssimu era batigomya abantu baffe. Twagadde okuba nti tusobola okubeegattako tube nga tusobola okubasomesa engeri omuntu gy'asobola okwekuumamu mu nkozesa y'essimu noba nga pin yo esigaddeyo, mobile money yo tebagiyingiridde. Mulimu n'emizizo emirala gye tuyita nga cyber bullying n'ebintu ebifaananako bwe bityo abantu balina okwewala. So okujja mu nkuuka wano kuba nti nno tusemberera bannayuganda abantu ba Kabaka tube nga tusobola okuba nga tulina bu message obuba nga busobola okubatuukako era ng'enkuuka egenda mu maaso mujja kulabayo bu message obumu ku obwo bwe tulonzeeyo bwe tugenda okutandikirako, naye ng'ate tulina puroguramu mpanvu omwaka ogujja gwonna okuba nti nno tukozesa ebyamasimu nga tubifunamu tubiganyirwamu ate nga tebituleetedde bulabi. So okujja okubeegattako wano kuba nti nno twagala kubeera bumu, ekitongole kyanjula eri abantu batera tugamba nti bwe tubeera eyo oluzungu luba lungi. So tuzize naffe mu nkuuka masavu wano tube nga tusobola okuba nga tulina obubaka bwe tusobola okuba nti tusharinga mu mbeera yaffe nga bwe tuyingira omwaka omupya. Tujja kwebaza CBS abakuulidde enkola eno era abatutuukirira ku nsonga eno, era netugamba nti si lwe lusoose tujja kubeera ffenna okugenda mu maaso, era nga twebaza ne abantu ba Ssaabasajja Kabaka okuba nti nno tulina platform efaananako bweti etugatta ffe abantu, ebitongole ng'ebya gavumenti, omuntu ng'ow'omumawulire, omuntu owa bulijjo, okuba nti nno tusobola okuba nti nno tujaguza naye ate era nga tusobola okufunamu kye tuyiga ekigenda otuyamba okugenda mu maaso. So obubaka obuvudde mu Uganda Communications Commission kwe kuba nti tubayozayoza okuba nti omwaka mugutambudde bulungi, tubagaliza omwaka omujja era amannya agange nze Captain Wilson Kato Agaba, omwogezi wa Operation Wealth Creation. Ndeeta obubaka obw'essanyu okuva ewa General Sale Musale abangi mumusinga okumanyi nnyo, naye ng'amanya g'amatuufu ye General Caleb Bakandwanaho era nga yakulira ekitongole kya Operation Wealth Creation. Omwaka guno Operation Wealth Creation yasalawo teka ettaffaali mu nkuuka y'omwaka guno 2024 nga etunuulidde obubaka obukulu obw'enkuuka eno obwali bugamba nti enkuuka simba emmere ey'embala
weewonye enjala mu ggwanga n'okulima emmwanyi ofune ak'omu nsawo. Nga ebigendererwa by'enkuka y'omwaka guno bwo bitunulidde bulungi n'enkola y'Operation Wealth Creation oba Operation Wealth Creation ekyagitongozebwawo kulwanyisa bwavu mu ggwanga na kuteekawo mbeera y'Abannayuganda kuba nti balina ke beekolera ne balya ate ne kibateeka mu nsawo. So twafuna okutegeeragana ne tubateekako ettaffaali nga tulaba nti omulama gwe batambuliddeko gwa nkizo nnyo. Ekirala ng'Operation Wealth Creation mu nkuka y'omwaka guno nga tukwataganidde wamu n'ekitongole ky'ebyobulimi ekya Ministry of Agriculture tugenda kuleeta wano kaawa. Yenno yanaabaze mu nkuuka agenda kunywa kaawa wabwereere. Mujja kubaawo wano n'emmotoka yaffe eya kofi, mujja kunywa kaawa nga bwe munyumirwa, nga mujja ne tubayigiriza endowooza ez'enjawulo nga butya buyinza okwekulaakulanya oba programs ki gavumenti zeetaddewo okulaba nti weeyongerako ku ekyo ky'olina omuli